Mugamba mutera bagala balungi abeekumira kusenga face to face 6 simbaniriza ate nakyo olunaku olwaleero olunaku olwaleero twogere ku kutuuka ku ntikko oba omukyalo okutuuka ku ntikko. Abakazi abasinga oba abasajja abasinga baagala nnyo okubeera nga batuusa bakyala baabwe ku ntikko ate n'abakazi abasinga baagala nnyo okutuuka ku ntikko although abamu tebamanyi okutuuka ku ntikko kye ki. Ekisooka oba ekibuuzo ekyandibadde ekisooka buli mukazi asobola okutuuka ku ntikko? Yes, buli mukazi alina obusobozi obutuuka ku ntikko. Okutuuka ku ntikko kye ki? Ekyo no kibuuzo kirinza okukalubamukko cause it's how do you feel ng'otuuse ku ntikko? It's very different and it varies from one person to another. Nze bwe mpulira oba kye mpulira olinza okuba gwe si kyowulira ate era alinza okuba n'akuddiriddeawo si kyawulira. Oluusi abamu just because we lack knowledge engeri gye twakuzibwamu oba gye twakulira tetumanyi like what to do oba ki kye tulina okukola tetumanyi ki bwe kiwulikika tetumanyi even okutuuka ku ntikko kye ki. And abakazi abamu they don't even get the opportunity to know nti omukazi naye atuuka ku ntikko. Tumanyi kimu kyakusanyusa basajja mu buliri gwe kasita omusajja omusanyusa kiba kiwedde gwe oba otuuse oba totuuse kasita omusajja asamula gwe mulimu gw'omukyala mu kitanda. Abamu we batwe batendekebwa oba we batwe babuulirirwa nga bakula. Ekituuka oluusi ne kiba affectinga mu bukulu bwabwe nga tasobola kutegeera nti omukazi asobola okuclaiminga nti nange njagala otuuka ku ntikko oba omukazi asobola okusalawo okwetuusa ku ntikko. Osobola okwetuusa ku ntikko ng'olina omwagalwawo sitegeeza nga weemazisa but ng'olina omwagalwawo mu kikolwa ng'omuyambako okubeera ng'akola ekyo ky'alina okukola ekituufu ate era ng'omugayidinga ku ekyo gwe ky'owulira kye wandyagadde abeere ng'akolera. Ekisooka okutuuka ku ntikko nti omukyala yenna bw'oba otuuse ku ntikko olina feeling gy'ofuna ey'enjawulo. Sigegana amazzi agasammuka oza ate wali abo abatuuka ku ntikko through amazzi ago agasammuka nti bw'agasammula ate atuuka ku ntikko at the same time. Naye abasinga okusquatting oba abasinga okubeera n'ago amazzi ate sigega mutuusa ku ntikko oba si buli bwagayiwa nti aba atuuse ku ki ku ntikko. Amazzi agatuusa omukyala ku ntikko oba omukyala okutuuka ku ntikko n'asammula amazzi nga matini tegaba mangi. Yes, gabeerawo nti gaba visible nti obuliri busobola okubeera nti bubisi but si nti nga butobye nga ggwe b'olinza okukirowooza. So abakyala abamu nze nniza n'okulowooza nti mwatuukako ne ku ntikko oba waliyo experiencinzeeko embeera bwetu n'ogamba bugambi leero omusajja ono anzinya akanyuma naye n'otategeera nti otuuse kubanga obwongo bwaffe bwazimbibwa tulina ekintu kye twabuteekamu through different teachings ze tuwulira. Toli yasomeseza bino yakoze ki omukazi yasamudde gwe omukazi okusamula olobooza nti olina kusamula gano amazzi agattaapu n'olyoka olobooza nti otuuse ku ntikko oba gwe n'okiyita okutuuka ku ntikko. Nedda mukwano kutuuka ku ntikko it's a feeling it's something kyesirinza kunnyonnyola muntu nti bwe kiti bwe kiwulikika but kyolina okumanya kiwulikika bulungi it feels good kirelaxing omubiri gwo owulira ng'onyumiddwa ekyensuso kinyuma kiri very sweet kiri very warm simanyi like osobola okwongerezaako. So osobola otya okuyambako omwami wo okutuusa ku ntikko oba oyagala kutuuka? Ekisooka olina okutendeka omubiri gwo okukakkana ng'oli mu kwezina. Buli bwe weezina n'omusajja ng'omutwe gwo gujjuddemu simanya fiizi w'abaana simanya nappi simanya pampa simanya ate omukozi simanya ate kigenda kukaluubiriza okutuuka. Lwaki? Kubanga ekyo kye kiri mu mutwe gwo. Omutwe gwo gulina kubeera mu nsonga za kwegatta ate nga si za kinaakukka oba butambi bwa bukaba wabula omwagalwawo. Weegomba omusajja wo okuva ku mutwe paka kagera akasembayo weegomba ekifuba kye weegomba engeri gy'atambuzamu omukira. Okimanyi nti waliwo omuntu yangamba nti senga omanyi nti omukazi omutuusa ku ntikko yangamba naatiko gye nabadde nsoma ku website emu nga like yali asoma ku ngeri gy'asobola sanyusamu mukyala we nanga nti baagambye nti okutuusa omukazi ku ntikko weetaaga okuyingiza omukira nga bw'ogufulumya kinandise thrusting emirundi 100. Nangamba kati emirundi 100 nze simanyi nti njituusa nze ndi wa ddakiika 8 olwo omukazi wange sirimutuusa ku ntikko. I do not think tikyetaagisa okumuzina emirundi 10 kubanga omukazi osobola okumuzina nga bw'omuyingira oba kinandise okumupoundingako oba okuthrustinga kyonna kikiri essaawa nnamba n'atasamula. The trick here is kutegeera mubiri gwa mukazi n'omukazi kutegeera
kubanga si mulimu gwe wekka ng'omusajja okutuusa omukyala. Omukyala alina okuparticipatinga, alina okubeera involved, okukkiriza okubeera ng'atuuka ku ntikko. Embiri gyaffe abakazi oluusi tumanyi ogifufunyaza n'ebirowoozo byaffe nti buli bw'obeera mu birowoozo omubiri tegweta. Omubiri bwe guba nga tegweta kitegeeza signals ezisindika obuwoomi oba ezitransmittinga obuwoomi mu mubiri gwange tezigenda kubeera nga zitambula bulungi. The signals are transmitted between nerves oba like mu nerves zange okitegeera. Kati ngenda kusanga signals ezo zibeera intercepted kubanga omubiri gwange guli stiff oba mukakanyavu tegwetadde. Olina okutoa omubiri n'oconcentratinga ku nsonga z'okwegatta n'omwagalwawo n'otandika okunyumirwa. Osobola okutuuka ku ntikko if only oli kunyumirwa ekyo ekiri kukolebwako. Bw'oba tokinyumirwa kitegeeza togenda feelinga, bw'oba tokinyumirwa kitegeeza togenda kuwulira, bw'oba tokinyumirwa kitegeeza togenda kukinyumirwa, togenda naye okukinyumirwa okutandika okifiiringa kigenda kuyambako okubeera nga at least otandika okubeera nga omubiri gwe gweta. Omubiri bwe gweta gugenda ku receiving omwami wo mu bulungi, genda receiving omusajja wo ng'akupimpina, otandika okubeera nga n'okusammula, osobola okusammula. Oyambako otyo omusajja waliwo obukodyo oba waliwo obusitayiro bwe twezina nga kasitayiro ako kakuwa omwaganyi okubeera ng'osobola naawe okwekwatako. Tekitegeeza nti omusajja yalina okukwatako yekka. Omusajja ali kuzina weeyambe osobola okweweweeta ku mabeere, osobola okuweweeta ku nywanto ku musino gwo ng'omusajja bw'akuzina. Tiwaliwo obusitayiro nga bukuwa omwaganyi emikono gyo tegirina gye gikola n'ofuna kye tuyita double stimulation. Awo ojja kusammula, ojja kutuuka. Naye bw'omulekera omulimu gwonna ate akube ngoma asamire ate nti lubale wuna nkutte kigenda mukaluubirizaamuko. Gw'olinza okwekubira engoma ng'ate bw'ozina ng'ate bw'oyimba. Kale osobola okuyimba nga bw'ozina. Naye tosobola kwekubira ngoma ate nga bw'ozina ate nga bw'oyimba. So aba yeetaaga obuyambi okuva gy'oli. Tosobola okugamba nti kanstimulating omusino gwe, omusino gwange nga ye bwanzina. Which is okay. Abasajja abamu tebaagala mbu bakazi kuweweeta misino gyabwe era walwera nga singa lwaki omukazi aba aweweeta omusino gwe nga ndi muzina. It's not like it's gwe wekka kivunaanyizibwako nti gwe olina making sure nti gwe muzina naye talina kwekwatako nedda. Omukyala asobola okwekwatako okwanguyiza ebintu. And waliwo ne busitayiro obw'okwezina nabagamba omusino kye kitundu ku mubiri gw'omukazi nga kyo kiri designed to give you pleasure oba kuwa ssanyu oba kuwa buwoomi. So nti waliwo obusitayiro bw'osobola okugamba bbaawo mutryingeko nga kasitayiro kano waba akataddeko tugenda kubeera ne video nga twogera ku busitayiro obwo nga kasitayiro ako wabanga akalimu asobola okustimulatinga omusino gwo at the same time ng'ate bw'akuzina, which is going to give you a very massive orgasm. Nti ogenda kuba akupimpina ate nga bw'akola ki omukira guba munda abeera akuzannyira kungulu bw'ati agrindinga. Kitegeeza ayita ku musino ate ng'eno omukira bwe gunyonyoogera munda ate nga teguvuddeyo but guli kunyonyoogera obufu obw'enjawulo obuli munda eyo bwonna kubanga guba tegufuluma guba guli muli nga guzannyira muli munda which is guli kunyonyoogera obufu bwonna ate nga neno eno mu maaso gukunyonyoogera n'olyoka osammula. Nekyasobola n'okuba nga bw'ayonka ku bbeere. Nja kuba njogera ku busitayiro obwo oba nja kuba nsomesa ku busitayiro obwo anytime soon tujja kuba tubulaba tulabe engeri omukazi gy'asobola okubeera ng'omutuusa ku ntikko mu bwangu ddala. Mubeera bulungi, Omukama abankuumire abanjagalire ate ekirala ate na subscribinga mukwano tebera bya subscribing edda webale nnyo okubeera nga weekumira ku Fenga Faith 256 nga buli kentekayo jja n'okalaba. Nsaba Omukama akikubalire akumpeera ekyosinga okwagala ate era akunsasulire musera